Mukade wange nsaba tuwonge mu maaso ga Mukama waffe. Omutukuvu Mukama Katonda, tukwebaza okutuusa mu mwaka omukadde. Weewaawo gwe tufugwa ebiseera byaffe by'abantu. Neera kyekimu kubanga okuddako okusembedde okusinga bwe kwali. Tuwa omukisa omwaka guno tukusembere okusinga bwe tubadde. Ennyumba ya Yesu Mukama waffe. Amiina. Lesoni yaffe eya kwoto eno egenda kutwala emyezi 3. Kwoto eno egenda kubeeramu omwezi gwa January gwe tumanyi nga Gatonnya, ogwa February Mukulukusa Ssanja, saako ne March Mugulansigo. Kakati mu myezi gino omuwandiisi yatuwadde omutwe omunene ogugamba nti okugatta eggulu n'ensi, Kristo mu Bafiripi ne Bakolosaayi. Tugenda kutunuulira ebbaluwa ezo. Lesoni eno nga tetunagenda kwesooka, njagala musooke mutuwe ku nnyanjula tulyoke tugende mu maaso. Tweyanziza nnyo ssebo. Tulaba tutandika na kiri kyotugambye okugatta eggulu n'ensi. Tulaba nti mu lubereberye essula ya 28 nga Yakobo adduka okuva eri famire ye olwokubanga yali abbye omukisa gwa muganda we, atuuka e Beseri ng'akooye, bw'awumuza omutwe ku jjinja yeebake, afuna ekirooto eky'eddaala. Eddaala lino ng'alaba bamalayika bambuka ne bakkirira. Bambuka ne bakkirira. Eddaala eryo Katonda yennyini ye yaliteekawo. Nga wayiseewo ebyasa bingi, tulaba Yesu Kristo mu Yokaana 5:5 ng'abagamba nti muliraba eggulu nga libikkuka, nga bamalayika bambuka be bakkirira nga bakka ku Mwana w'Omuntu. Ne tulaba nti eddaala eryo Yakobo lye yalootako eri, eddaala eryo lyali lisonga ku Kristo Yesu. Kristo Yesu yagatta eggulu n'ensi. Ne tulaba nti mu Matayo 28 ng'agenda ayita abayigiriza be n'abagamba, mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne mu nsi. Mugende mubuulire enjiri mu mawanga gonna nga mubayigiriza ebyo byekola ki bye mbabayigiriza. Omulimu ogwo gwe yali abawadde abantu bano bagende babuulira abalala ku Kristo. Kristo ono ng'eddaala erigatta eggulu n'ensi. Naye omulimu guno nga si mwangu, naye amaliriza abawa amawulire amalungi nti ndi wamu nammwe okutuusa enkomerero y'ensi eno. Era tulaba ayita Pawulo ng'amuwa omulimu gwe gumu agenda abuulira abanamawanga ku ddaala lino Yesu Kristo, ng'ayagala ababuulira enjiri eno egatta eggulu n'ensi. Era mu lesoni ya leero tugenda kulaba Pawulo strategies ze yakozesa okubuulira enjiri, okubuulira ku ddaala lino nga Yesu Kristo n'engeri gye yabonyaabonyezebwamu. Mu bufunze yabadde ennyanjula, yabaddeko omutwe ogugamba okugatta eggulu n'ensi. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Omulungi awuliriza ndowooza kakati omaze okufuna ekifaananyi awe tugenda okutandikira. Omuwandiisi n'aleeta ekyokuyiga ekisooka kye yawadde omutwe ogugamba nti yayigganyizibwa kyokka teyalekererwa. Ani ono? Tweyanziza ssebo. Byonna tugenda kuba tubiraba ne bannaffe bano. Era tugenda kutandikira ku kitundu ekyatugambye nti Pawulo omusibe wa Kristo. Tugenda kulaba Pawulo ono atuuka atya mu kkomera eno. Tugenda kuba tukiraba, naye tugenda tutandikira mu Bikolwa by'Abatume essula ya 28 olw'16 n'olwa3. Bwe twayingira mu Ruumi, Pawulo n'alagirwa okubeera yekka wamu ne sirikale yali amukuuma.
n'amalayo emyaka 2 miramba ewuwe yekka mu nju gye yapangisa, n'asembezanga bonna abajjanga gy'ali. Ndi wa mukyala Kabiito, okusibwa kuno tunnyonnyolemu okusiba n'ebbanga kiri amalayo mu busibe buno. Nti okusinziira ku mukadde w'asomye nti Pawulo ono yali ku house arrest, obanga akugiddwa okubaako gy'akola kijalaga ng'alina kubeera awo mu nnyumba, era batugambye nti yamalayo ebbanga lya myaka 2. Okay, tukyali awo wennyini mu kusibwa kuno. Lwaki tebaamutwala mu luzira weeyo? Lwaki bamuteeka buteesi ku house arrest? Kubanga ye Musomba nobadde yali mu Yudaaya, yalina ebintu 2 ebimwawula ku Bayudaaya ba bulijjo. Amakomera gaali 2, nga waliwo ekkomera omugenda abantu ng'Abayudaaya bayika emisango nga bbi nnyo. Obwene baffe yandibadde ani oyo Kitalya Alufeenya. Naye nga waliwo eddala omusibira ba diplomats. Pawulo yasibirwa mu liri aba diplomats. Alina ekisenge ekiki ennyumba eyiye, akyaza n'abagenyi, yeefumbira emmere, yeerabirira. Alina omusirikale omwamukuuma gwakyusa buli ssaawa 4. Ensonga emuwesa status eno kubanga yali Muruumi, yali mutuuze wa Roma, yali Roman citizen. Ekyokubiri yali musajja muyigirize bulungi nnyo. Yasomera mu University of Tarsus ne mu University of Jerusalem. Ng'ali wansi w'omuyigiriza eyali very popular and famous, Gamaliel. Okusibwa kwe okwasooka Muruumi. Tweyanza nnyo Musumba, era twalayo nga bamuleeta ayanyirizibwa Abakristaayo abeeyo mu Rome, okukakasa bwe yabalaba n'afuna kaleji n'addamu amaanyi. Era kaleji eno katusome mu Bafilipi essula 1 paka ku 7, tulabe biki byawandiika awo. Bafilipi essula 1 paka ku 7. Pawulo ne Timoseewo baddu ba Kristo Yesu, oli abatukuvu bonna mu Kristo Yesu abali mu Filipi awamu n'abalabirizi n'abaweereza. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe biva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda wange buli lwe mbajjukira, ennaku zonna buli lwe mbasabira, mwenna nsaba n'essanyu, olw'okussa ekimu kwammwe, olw'okubunya enjiri okuva mu lunaku olw'olubereberye okutuusa kankano, nga ntegeeredde ddala kino ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Nga bwe kiri ekirungi nze okulowoozanga ekyo kye muli mwenna, kubanga ndi nammwe mu mutima gwange bwe mussa ekimu mwenna awamu nange mu kisa, mu kusibibwa kwange, era ne mu kuweerezanga enjiri n'okuginywezanga. Tweyanziza nnyo Mwami Ssewankambo, kiki kye twewuunya ku musibo ono awandiikira Abafilipi? Twalabe Pawulo ono ajjudde omukwano oguva eri Katonda oba eri Katonda n'eri baganda be bawandiikira amabaluwa gano, nti abalumirwako ennaku, abalowoozaako, era ne kaakano ayongera okubajjukiza omulamu omukulu nga kwe kuweereza Katonda waffe Yesu Kristo. Tweyanziza mukadde. Agambye nti ntegeeredde ddala nti eyatandika omulimu omulungi ogwo y'agenda okugutuukiriza. Ki Pawulo kyagezaako okulaga nti newankubadde ali mu busibe, newankubadde yeyinza okuba nga teyeeyagala, naye ye musanyufu kubanga omulimu guno gwali musigugwe, ebimukolwako byonna si bibye, waliwo nannyini byo, ate yabitandika
ajja bituusa ku nkomerero yaabyo. Tweyanzizaawo tulaba mu Bafilipi ali mu kkomera naye asabira ate bali abatali mu kkomera. Twalisuubidde babe baali musabidde naye twagala tugendeko era ne mu Bakolosaayi essula emu olunya olusooka n'olwokubiri mukyala Kabita tubikkulira era Abakolosaayi essula 4 olunya olwokubiri paka ku lwokuna. Pawulo omutume wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda ne Timoseewo w'oluganda eri abatukuvu ab'oluganda abeesigwa mu Kristo ab'omu Kolosaayi, kisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe. 2:4 Munyiikirenga mu kusaba, nga mutunulanga mu kusaba, mu kwebaza. Nate nga mutusabira naffe, Katonda okutuggulirawo oluggi olw'ekigambo, okwogera ekyama kya Kristo, n'okusibibwa kye nasibirwa, ndyoke njolesenga nga bwe kiŋŋwanidde okwogera. Tweyanziza tulaba wali yawandiise ng'ali mu njegere, ne wano tulaba nti yasibibwa ali mu njegere, naye ayongeddeko abayise saints Musumba. Batunnyonnyole kaawa abayise batukuvu. Ekintu kye tutya okweyiza ebiri egisinga. Naye Pawulo akikozesa freely ku bantu bonna abakkiriza Kristo. Bayiwa obutukuvu kubanga si bwabwe bwe beekolera, naye bwe butukuvu bwa Kristo bubalokola. Naye baawukanako ku kye tumanyidde eky'abatukuvu abafuulibwa ekkanisa. Waliwo ekkanisa olwa qualification gundi. Ekkanisa n'esalawo nti ono afuuse ki? Mutukuvu. Aba Pawulo bano bayogerako boku obutukuvu bwabwe buli mu Kristo, si mu bikolwa byabwe. So olw'ebyo bye baakola ebibafuula ekyo kibali. Tweyanziza nnyo Musumba. Mwamisi wa Nkambo wano tulaba nti ebitabo bino bw'abadde awandiika, tusomye mu Bafilipi awandiise n'agamba mu busibe, yali mu busibe. Ne mu Bakolosaayi awandiika nga yali mu busibe. Tulinayo ebitabo ebirala Pawulo bye yawandiika mu busibe. Mwamisi wa Nkambo. Yese bwe tubirina ekitabo ekya Efeso oba Ephesians mu Luzungu kyawandiikibwa ng'era ali mu busibe, weewaawo n'ekya Filemoni ekirimu essuula emu. So tulaba ng'omulimu yagukolera ddala mu busibe. Awo bwe twagala okusomera ky'otugambye mu Abefeso essula 3 olunya olusooka ne Filemoni ndoze essula emu, mukyala Kabita ajja tusomera eyo. Kale nze Pawulo omusibe wa Kristo ku lwammwe ab'amawanga. Pawulo omusibe wa Kristo ne Timoseewo ow'oluganda eri Filemoni omwagalwa era mukozi munnaffe. Tweyanziza tulaba wano ne mu Efeso akiwandiika musibe ne Filemoni awandiika musibe, naye agambye omusibe wa Kristo. Naye tulaba nti eyamusibwa teyali Kristo, Roma ye yamusiba. Yaligambye nze Pawulo omusibe wa Roma, oba nze Pawulo omusibe wa Emperor Nero. Naye lwaki agamba omusibe wa Kristo? Mwamisi wa Nkambo ne mukyala Kabiito ne mukadde, lwaki agamba musibe wa Kristo? Sewebale nnyo. Ndabira ddala wano nga Pawulo yategeera obukulu bw'okuyitibwa kwe, ng'ayitibwa Yesu Kristo okubeera omuweereza we. Kyava yeeyita omusibe wa Kristo ng'olw'enjiri n'obuweereza obwo bw'ali mukola obw'okubuulira abantu ku Yesu Kristo bwe bumutuusizza ku ddaala ery'okubeera nga musibe kaakano. Kati ntunuulira nga yeeyita omusibe wa Kristo nti olw'obuweereza buno nfuuse omusibe naye nga nsibibwa ku bwa Yesu Kristo. Ate takyogera nnyo nga ekyennaku naye ng'akyenyumirizaamu, kyava akiwandiika nako. Mukwano gwaffe omu yatugamba nti omuntu kyafuna kye yeetuuma, naye ne Pawulo ono olw'okuba yali ng'ayegganyizibwa olw'okubuulira enjiri yali mumativu n'okuyitibwa ekyo.
era kyova olaba akiddiŋŋana nga ye referringa ku nze omusibe waani wa Kristo. Mpozi n'ensonga endala kiraga obumalirivu n'okwewaayo kwe yalina olw'omulimu guno okulaba ng'ensi n'eggulu byegatta. Olina kiyongerako? Nakinyonyodde bulungi naye Pawulo si mubbi. Pawulo si muyeekera. Ensonga yekayako emuleese mu bulumbi kubuulira Kristo gye bamulanga. N'olwekyo ye obusibe bwe bwamukugondera Kristo. Singa yali mubbi ne bamutwala abeera musibe wa Roma wa Kaisaali. Tweyanziza nnyo Musumba. Ayongeddeko nti eri ab'amawanga nti enjiri eno emusibizza Kristo n'amusibizza. Kristo yali amutumye okubuulira enjiri n'ab'amawanga, kyenjiri ereme koma mu Bayudaaya bokka n'ab'amawanga, enjiri eno bagitegeere. Twalisuubidde nti bwe yali badde mu kkomera yali badde atuula butuuzi n'agamba bansiba ne Mukama bwe nalimbuulira bansiba nakiraba n'atabuulira njiri n'abivaako. Be bayinta nditandikirawo ndikola program. So naye twagala tulabe bw'Abaefeso essula 6 olunyinyi olwabiri waliwo kye bongerako awo ku Pawulo. Gyembeerera omubaka waayo mu lujegere, njogerenga n'obuvumu muyo nga bwe kigwanira okwogeranga. Kade ndiwo omubaka mu luzungu bakituwadde nti ambasada. Bwe tudda mu mbeera zaffe za bulijjo, ambasada akola mulimu ki mukadde? Gwa kutabaganya ggwanga eryavaamu n'eryo lyatuddemu, okumanyisa obulungi bw'eggwanga lye lyavaamu, ate ab'eggwanga eryo mwali wabaawo n'obwetaavu era nabwa butegeeze, ate era n'okutegeeza eggwanga lye ebiva mu ggwanga liri ne bye babalowooleza. Ono Pawulo kyava abeera omubaka oba ambasada w'eggulu ery'ensi. Kyakabito ne Mwamise Wankambwa. Pozi okwongerezaako kati era aba munene ssebo kuba oluusi atuula mu kifo kyenkana kya pulezidenti mu ggwanga ejjali. Kyembadde nsaba okwongerako nti abeera mutuuze w'ensi eri, citizenship, alina obutuuze bweri ate weewaawo neno gy'atudde nga ambasada. Musumba tuli awo ku ambasada. Bakinyonyodde bulungi. Ekikulu nti Pawulo ambasada wa ggulu. Amiina. Ono wali mu Roma doesn't matter ne bona omuteeka wa ne bona omusuza mu kkomera ne bona omusiba ku lujegere naye nga ambasada wa ggulu, ambasada wa universal king, kyaba byonyumirizaamu n'abisanyukira namu. Tweyanziza nekano tetukeerabira nti naffe ekyo kye tuli bambasada ab'eggulu, tuli babaka baggulu kubanga mu Kristo Yesu twawangulira gwe tukiikirira. nti nga ambasada mutwe gwaffe gwatugambye okugatta eggulu n'ensi. Bwemba nga bwe tunnyonnyodde nti ambasada ono Pawulo mutuuze wa ggulu, nga bwe tugambye nti naffe tuli ba ambasada wano, tuli batuuze ba ggulu. Tulina okukiikirira eggulu obulungi, okugatta eggulu gye tuva n'ensi. So twagala tulabe okufuula abalala ba ambasada b'eggulu. Amiina. Twagala tulabe bwambasada buno yabukola atya. Bafilipi 1:13 yabukola atya? Olw'ekumi n'essatu agamba n'okusibibwa kwange ne kulyoka kulabika mu Kristo eri abaserikale bonna aba kabaka n'abalala bonna
n'olw'ekumi mukyala Kabiito obwambasada buno yakiikirira atya eggulu? Ekyenjawulo ekyali ku Pawulo ono nti bwe bamusiba teyadda mu kwekubagiza. Ate Musumba yatunyonyodde nti abasirikale baakyusibwa nga buli luvannyuma lw'essaawa 4, naye bano abaamukuumanga be yakolangako obwambasada ng'abategeeza ebyeri ensi gy'akiikirira ey'eggulu, ng'abategeeza ku bubaka ku mawulire amalungi. Abo bwe baavangawo shifuti eddako nejja nga nabo abategeeza. So n'abanga akoze obwambasada mu kkomera gye yali. Yesu mwami Kuteesa. Ambasada mu nsi yonna gy'ali bw'omukwatako oba okutte ku pulezidenti w'ensi eyo bukolokolo, era n'ensi eyo naawe ekugjamu obwesige kuba okutte ku ambasada waayo. Bwe tunaategeera ekyo naffe ne tumanya ki kye tuli ne gwe tukiikirira eri oyo atannamutegeera, bwe tujja okumanya obukulu bwe tulina ngaffe bambasada. Pawulo yabuulira mu kkomera ng'amaze okweggyamu nti nze siri musibe wa bano, Katonda yandeese wano era waliwo ensonga lwaki ndi musibe wa Kristo. Wulira okwenyumiririza mu ekyo. Waliwo abasibwa naddala Yeruzira bakugamba nti mulimu abaliyo ate ne banyiririra nayo ng'amaze okukkiriza n'okutegeera nti kaakati okumuteeka eri munda si kyekikulu. Naye bw'oba tokkiriza ne bakusibirayo n'otegeera nti kati okunsibira wano kyekikulu ennyo, otandika okuwulira nga okogga oggwawo era oggwawo. Naye Pawulo yakkiriza nti ye si musibe wa bano, wabula Katonda yamulese mu kifo kino. Olwo nno n'abuulira enjiri abasibe, abasirikale bonna ne babatizibwa. Tugende mu maaso. Tuyanziza bwe twatuse ku kitundu ekya Mmande kyatugambye yesebo mu komentare yagambye nti ekibinja ky'abasirikale abaali bakola ku Pawulo kyali kiba mu proletariat mu lubiri lwa Kaisaali lwennyini. Abakuumi ba Kaisaali Presidential Protection Unit nga yeekuuma ambassador. Naye mujjukire nti abasirikale bakyusibwa buli kaseera. Ali wano ekyali Moroto, ekyali Gindi. Enjiri eno bwe baba bagikutte teri basaasanya njiri nga basirikale olwagundiziro, bali mobile, bali transit. Katonda awandi Pawulo omukisa n'agukwata n'agukozesa. Tweyanziza nti Pawulo mu njegere ku Mmande bwe yasalawo okubeera ambasada tebyali byangu. Tulabye nti yasibibwa emirundi mingi. Ndeso ne batulazeeko emirundi 3 ne batulaga oluseregende lwe byamutuukako. Enjala, okumukuba, bali ku maato, omuyaga, okumwambula, byonna ebyamutuukako nga bingi nga ambasada. Twagala tulabe mu Bakolisi ekyokubiri essula 4 tuve ku lw'omusanvu paka ku lw'e12 tulabe Pawulo ambuvumu abujjawa okusobola okugumira byonna ebyamutuukako nga ambasada. Fokasi ye yagiteeka ku ki? Bakolisi ekyokubiri essula 4 onyolo 7 paka ku lw'e12. Nyawo lw'omusanvu agamba naye obugagga obwo tuli nabwo mu bibi eby'ebbumba, amaanyi amangi ennyo galyoke gavenga eri Katonda so si eriffe. Tutayizibwa eruuyi n'eruuyi naye tetunyigirizibwa. Tweraliikirira so si kweraliikiririra ddala. Tuyigganyizibwa naye tetulekebwa. Tumeggebwa naye tetuzikirira. Bulijjo nga tutambula
nga tulina mu mubiri okuttibwa kwa Yesu era n'obulamu bwa Yesu bulyoke bulabisibwe mu mubiri gyaffe. Kubanga ffe abalamu tuweebwayo ennaku zonna eri okufa okutulanga Yesu era n'obulamu bwa Yesu bulyoke bulabisibwenga mu mubiri gwaffe ogufa. Bwe kityo okufa kukolera muffe naye obulamu mummwe. Tweyanzanya mukadde mwami Swanka mu nkomyewo gy'oli. Paulo bino byonna ebimutuukako nga ambasada asobola atya okubigumira? Fokasi ye yali ku ki? Fokasi ye eri ku oyo eyamutuma era agambye mu Lunyiriri lwa 7 nti amaanyi agaweebwa okuva eri Katonda. Nti amaanyi ago ge gamusobozesa okusobola okuba nga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe buno era nga akimanyi bulungi newankubadde ayigganyizibwa newankubadde ayita mu bino byonna ekikulu kya byonna omulimu gwa Mukama akyagukolako. Yesu Kristo n'akyamulagalira abantu bano nti ye n'olw'ensonga eyo ng'agenda mu maaso. Bino nno Pawulo byayogera naffe bitukwatirako ddala bulungi. Naye obugagga obwo tuli nabwo mu bibi eby'ebbumba. Obugagga obw'okutegeera Kristo tuli nabwo mu mibiri gyaffe egifuna ebigikola ki ebigiyigganya. Naye newankubadde nga tuli nabwo mu bibi eby'ebbumba naye waliwo afaayo gye tukola ki gye tuli. Pawulo kino yakitegeera. Newankubadde nga nnyinza okuyigganyizibwa newankubadde nga nnyinza okutuukibwako kyentuukibwako mu mubiri guno naye ndi mubaka waani w'oli. Omubiri si kyekikulu gye ndi naye ekikulu gwe mwoyo gw'oyo gwanteekamu olw'okukola omulimu gwe. Kyala Kabiito. Mpozi n'ekirala ekyongera Pawulo ono buvumu wakati mu kuyigganyizibwa n'ebizibu nga bw'obitugambye nti yategeera nti tali yekka. Mu Lwomwenda we twasomye Bakolinso ekyokubiri nnyo Olwomwenda agamba nti tuyigganyizibwa naye tetulekeddwawo. Ate buli lwe yajjukiranga ekisuubizo kiri ekiri mu Matayo 28 nti ndibeera wamu nammwe tuusa emirembe gino wegikola ki? Ng'era kyekimu kyekiri ne mu Bebbulaniya 13:5 n'afuna obuvumu okutwala omulimu gwa Mukama waffe mu maaso ng'akimanyi bulungi nti si gugwe ate ne nannyini mulimu waali. Nsomba ndi wuwo ono abonyaabonya Pawulo aseesaamu sitaani ono kuba tumumanyi bulungi. Agenderera ki eri mu bulamu bwa Pawulo? Nga sinakiddamu kampa ekyokulabirako ekiri very current. Yes sir. Obadde okusunsula mba n'asimbawo okuba member of parliament mu bibiina ebyenjawulo. Kaakati ebibiina ebyenjawulo birina obukiiko n'abakulembeze abatuula olw'ensonga zaabwe ne bagamba nti gundi bwe tojja kuddayo katutwaleyo ku gundi. Naye kumpi buli kibiina ekyakola ekyo gundi kakati tugenda kutwalayo gundi. Abataatwalibwa bakitwala nti balekeddwa. Batono nnyo simanyi nti oba eriyo nekikkiriza bonabona bakitwala nti tulekeddwa era ne beesimbawo wana muliina. Maloboozi ne gajja makambo n'obusungu n'obunyiivu. Embeera zaffe z'obulamu bwe zifaanana. Bwe mba nina kyenkozeeko ng'okodde emyala mu kibuga nkoze bwe nti mba nsuubira kufuna kisukkawo. Pawulo ng'omubuulizi w'enjiri embasada tasuubira kugibuulirira si byanoonya ebyo kugibuulirira ku njegere. Si byanoonya ebyo kusula njala kubwa naki. Naye Pawulo obutafaananako n'abamemba baffe ba parliament
ye okulekebwa oba okutuusibwako bino takitwala ng'alekeddwa. Sitaani kyombuuziza, sitaani atukema n'atuleetako ebizibu. Yaleeta sitaani, yaleeta Pawulo okutuukako ebizibu bino ebyenjawulo. Sitaani goolo ye ayagala kutuusa obugambira nti Katonda ndese, ate nga ndi mbasada, ate nga mbadde nkola bulungi nnyo. Mbere nti ab'engeri eno ngaffe abakola ennyo bwetyo abaweereza obulungi, protection ebeera gundi n'empeera ebeera double ne PPF, Presidential Protection Unity, yandibadde tuwerekerako wa Mukama Katonda oluusi tabikkirira, aleka sitaani n'abireeta, naye Pawulo newankubadde nga byamutuukako teyalowoozaako ddakiika n'emu nti alekeddwa. Alina bwe yatuuka ne Katonda we ng'akimanyi nti ne mu mbeera zino ali ku mulimu. Tweyanziza Nyamusumba. Kikulu nti byonna bye tukola ku lwa Katonda ebiseera ebisinga tubisuubira mu mpeera ey'oku nsi kuno, kubanga tukoze buki bulungi. Nze mbadde omukadde ntuzimba ekkanisa eyo, ate kakati bampeera bampa batya obukadde obutaba mukadde asooka. Lwaki tebansembeza kumpi? Embeera ezifaanana bwe zityo Pawulo tezaamukola ki? Tezaamulimu. Ye kye yaliko nti waliwo ayinza byonna, nze ndi ambasada we. Oli mukulu. Tweyanziza mukadde. Twagala tusome Bakolisi ekyokubiri essula 6 lunyiriri olwokusatu paka ku lw'omusanvu. Tulabe Pawulo yalina byakulwanyisa ki ebitaamutuusa wali musumba w'agambye ti sitaani akunyiga otuuke w'ogamba Katonda wange ondeseewo, mukundekawo muno mba nina okwesalira amagezi neebuuze lwaki andeseewo. Kiki Pawulo kye yalina kye baatulazaawo? Nga tetuleeta nkonge yonna mu kigambo kyonna, okuweereza kwaffe kulemenga okunyeenyezebwa. Naye byonna nga twetendereza ng'abaweereza ba Katonda mu kugumiikiriza okungi, mu bibonoobono, mu kwetaaga, mu nnaku, mu kukubibwa, mu kusibibwa, mu kukaayana, mu kufuba, mu kutunula, mu kusiiba, mu bulongoofu, mu kutegeera, mu kugumiikiriza, mu kisa, mu mwoyo omutukuvu, mu kwagala okutaliimu bunnanfuusi, mu kigambo eky'amazima, mu maanyi ga Katonda, olw'ebyokulwanyisa eby'obutuukirivu mu mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Omisi wankambo tunokoleeko yalina kye baayise mu Luzungu spiritual resources. Kibe yalina ebyo ebyamusobozesa obutatuuka wali kugamba Katonda wange andeseewo. Bayogedde ku bugumiikiriza weewaawo n'omwoyo omutukuvu. Mukyala Kabeeto. Nti yalina okwagala okutaliimu bukuusa oba sincere love, yalina ekisa n'ekigambo eky'amazima, ekigambo kya Katonda ekitukuvu. Yenyumiriza mu bintu ebiwerako, n'okusibibwa nakyo emu ku nsonga eyinza okubeera mu buweereza. Okusibibwa eyinza okubeera mu buweereza, naye tekujja kwani nywerera kwani. Naye waliwo ke nasinza okwagala nti mu kuweereza kwaffe mulimu okusiiba n'okusaba. Okusiiba n'okukola ki? N'okusaba bikulu nnyo mu buweereza buno bwe tutambuliramu. Pawulo ekyo yakitwalanga nakyo kiki? Kikulu. Yalina okukkiriza olw'okwa Yesu. Yesu sitaani alina we yamutuusa nga ali ku musaalaba. N'alajja nanga kimuyitiriddeko. N'atuukawo yalowooza nti kitaawe amulese. Mu mbeera eyo sitaani era ayagala Yesu akozese obuyinza bw'alina. Yesalira amagezi abiveemu.
omusalaba aguveeko agubuukemu. Ekyanyweza Yesu mubikuba kijja kukkiriza kwa Yesu, okukkiriza awatali kyokkiriza. Tokyalina kyolengera, tokyalina kyolaba, tokyalinayo essuubi, naye n'osigala ng'omukkiririzaamu. Pawulo yalina kukkiriza okwo okwa Katonda we. Tweyanziza Musumba bongeddeko olw'omusanvu nti ekigambo eky'amazima nga ye Bayibuli, era baatulaze nti bwe tugisoma tuyigira ne ku nsobi bannaffe ze baakola mu Bayibuli. Bwe twesanga mu mbeera eyo mu Bayibuli Yesu awo yakola ki? So kituyambako naffe okubanga tetujja tuukamu eri embeera egamba Katonda wange andeseewo, bwe tuba tukozesezza ekigambo kiri ekya Katonda eky'amazima. So baatulaze bwe batyo, naye twagala tulabe nti Pawulo atuuse Filipi tali yekka, ali ne Timoseewo, ali ne Siira, ali ne Luka, gurupu y'abantu bana. Twagala tulabe atuuka atya e Filipi eno, kubanga Tuesday yatugambye Pawulo mu Filipi. Twagala tulabe bikola by'abatume essula 16 tuve ku lw'omukaaga paka ku lw'12 tulabe engeri gye batuuka mu Filipi muno. Ne bayita mu nsi ye Furugiya ne Galatiya, kubanga baagaanibwa Omwoyo Omutukuvu okwogera ekigambo mu Asiya. Bwe baatuuka okumpi ne Musiya ne bagezaako okugenda mu Bisuniya, n'omwoyo gwa Yesu n'atabaganya. Ne beekooloobya Musiya ne batuuka e Tulowa. Pawulo n'alaba okwolesebwa ekiro omuntu Omumakedoni ng'ayimiridde era ng'amwegayirira ng'agamba nti, wunguka otuuke e Makedoni otuyambe. Bwe yamala okulaba okwolesebwa amangu ago, ne tusala amagezi okusitula okugenda e Makedoni nga tutegeera nti Katonda atuyise okubabuulira enjiri. Kyetwava tusaabala okuva e Tulowa ne tukwata ekkubo eggolokofu okutuuka e Samasolokiya. Ku lunaku olwokubiri ne tutuuka e Nayipooli. Ne tuvaayo ate okutuuka e Filipi, ky'ekibuga ekya Makedoni ekisookerwako mu njuyi ezo ekyazimbibwa Abaruumi. Ne tubeera mu kibuga omwo ne tulwamu ennaku. Tweyanziza ndi wa Mwami Ssewankambu, kiki kye tulabyewo awo ekireetera abantu bano okutuuka e Filipi okusinziira bye batusomedde? So ekyasooka twalabye nti Omwoyo Omutukuvu yabakugira okuba nga bagenda e Galatiya oba e Firigiya, n'abanga abakulembera okugenda otuusa obubaka buno e Filipi. Ekyokubiri twalabye nti Pawulo ono ng'awumuddeko ate afuna okwolesebwa ng'obwetaavu waliyo omwami oyo amuyita bagende e Makedoniya. Naye atuukira okutuuka e Filipi tujja kulabayo mu maaso lwaki alonda Filipi, naye nga byebyo ebimu ssebo ebyamuleetera okugenda e Filipi wamu ne mikwano gye. Musumba ndi wuwo okwolesebwa kuno n'obwetaavu buno bwamusuula Masedoniya. Naye mu Masedoniya mu Pawulo n'alonda ekibuga Filipo. Ekibuga kino kiki ekyenjawulo ekyali ku kibuga kino ekireetera Pawulo okubeera strategic n'agamba tuwano we tuba tukola omulimu? One, by now gwali tegutukanga mu Europe, mu Bulaaya, gulimu Asia Minor wansi eno. Era pulaani y'aba Pawulo yali yakusigala mu Asia Minor. Mukama yagala gutuuke mu Europe. Number one. Number two, yali nkola ya Pawulo omulimu gutandikira mu bibuga ebikulu bwe gunaayanguyirwa okuva ne gusaasaana ne gugenda mu bubuga obutono. Filipi kyali kibuga kikulu, masekati ga busuubuzi, masekati ga byanjigiriza. Ennimi ezikozesebwa zikola wagazi nnyo, zikola wanene. Bakozesanga Latin ne Classical Greek.
Pawulo yali nkola ye okukozesa ebifo ng'ebyo ng'akimanyi nti bwe kiba kifo ekiyitwayitwamu enjiri bwe buulirwa wano ejja kutambula ebune wonna era bwe gwali. Ate era n'obwesige bwe yali abutadde mu Katonda. Manye tuyinza okulowooza nti obwesige bwaffe tuyinza okugenda wali ne tubuulirawo enjiri. Katonda alina enteekateeka esingako okuba ennungi. Pawulo newankubadde nga baali balowooza twandigenze egindi naye Omwoyo Omutukuvu n'abaluŋŋamya n'agamba nti nedda eno gye muba mukola ki mugenda. Kino kituwa ekifaananyi ekiraga nti ne bwe tuba nga tukola mulimu Katonda ateekwa okuba nga waali atulaga ekisingako okuba ekirungi. Kubanga osanga gye bandigenze ate banditiddwa buki eno baasibwanga busibwa osanga eri bandi basse buki ng'ate omulimu tegunnakola ki tegunnatuukirira naye Mwoyo Mutukuvu abeerawo olw'okuluŋŋamya. Tweyanziza ekyokuyiga kino kirina engeri gye kijjamu okutusitulira lesoni gye twamaliriza. Pawulo atulaga nti obwesige bwonna buli mu Kristo. Ebiddirira bye saagala nnyo kubikola ki bigendamu. Nze ndi wano byonna ebijja bimala bumazi. Tweyanziza mujjukire nti bwe wazaalibwa mu kibuga kino automatically wali ofuuse Roman citizen mutuze w'e Roma. Era abantu beeyo nga bamanyi Kaisaali kati ojja obuulira ku Yesu bo bamanyi Kaisaali. Ekitegeeza kyali ebiiti risike. Naye nga bwe tugambye nti yali enkola ya Pawulo okujja buli we yajjanga mu kibuga ekipya yasookeranga mu sayinaagoga mwe bakuŋŋaanira okusinza. Ndowooza tukitwale bange ekkanisa naye mu kibuga muno temwali kkanisa. Twagala tulabe ku Sabbiiti yakola ki. Bikola y'Abatume essula 16 onyolo 13 paka ku 15. Katangazeemu Katonda. Yesu. Yamuyita yali we Macedonia province. Teyamuwa specific city. Naye Pawulo tunagala tumuyigako yali nkola ye mu provinces okulondwa bamu ebibuga ebiri strategic. Yali strategic nga bwogambye ekibuga ekirina privileges. Transport is easy. Intersection, crossroads. Nga talinga ffe bwe batukolera ne waffe. Enjiri bwe yajja ne waffe. Lutwanonya gifo okutandika bwe twasaba buvunaanyizibwa baatusindika Nchwanga. Eteri muntu. Otuuka n'otuuka e Mubende n'okwatuleka Kumiro ewa Nabbanja n'ova ewa Nabbanja n'ogenda e Nchwanga mu nsiko. Okuva e Nchwanga bwe twadda kudda mu Kampala twagenda Bugema. Mulwawo okubeera visible. N'obukanisa bwaffe bwe tuzimba obukanisa bwaffe obusinga bubeera mu byalo. Ekkanisa yaffe eyituluro. Totera kusanga tulina amakanisa amalungi amanene ku kkubo. Advertisement. Crossroads. Influence. Olw'ekkumi n'essatu agamba nti akunaku lwa Sabbiiti ne tufuluma mu mulyango ogw'ekibuga okugenda ku mugga. Bwe twalowooza nga waliyo ekifo ekyokusabirangamu ne tutuula ne twogera n'abakazi abaakuŋŋaana. Awo omukazi erinnya lye Ludiya omutunzi w'engoye eza ffulungu wa mu kibuga Suwatiira eyasinzanga Katonda n'atuwulira. Mukama waffe n'amubikkulira omutima gwe okuwulira Pawulo bye yayogera. Bwe yabatizibwa ye n'ennyumba ye n'atwegayirira ng'agamba nti obanga munsiimye okuba omwesigwa eri Mukama waffe muyingire mu nnyumba yange mubeere omwo. N'atuwaliriza. Tweyanziza ku Sabbiiti. Bwe tubadde tutandika twalabye nti strategy Pawulo ze yakozesa okubuulira enjiri esooka Musumba agituwadde nti ebibuga bye yanoonyanga ebibuga nga waliwo culture olulimi lwe boogera lusobola okugenda ewala
waliwo crossroads nga musumba watunyonyoddeyo yali strategy eyokubiri ne tugamba nti bwe yatuukanga mu kifo ekipya yasookanga kunoonya sayinagooga oba we wali abasinza abayudaaya. Musumba otunnyonnyolemu lwaki asooka kunoonya we basinziza. Common elements binayambye omulimu ebitaleeta opposition y'amangu nnyo. Lwaki bw'anaatuuka mu Bayudaaya talina kwanjula Bayibuli, ajja kusanga Bayibuli olwedde bagikkiririzaamu. Atandikira straight ku kigambo kya Musa. Abamwaniriza basanyuka okuwulira ku mugenyi ono ayogera ku Musa, ayogera ku Masiya. Common elements kyekimu ku byo nga kyanguya omulimu bwe guvaawo bagenda mu bannamawanga. Tweyanziza mukyala Kabiito. Ndiwo omukyala ono yali abimanyiiko kuba tulaba bamubuulidde abateezeddwa ate abeegayirira basigalewokko, naye tujjukire tetuli mu Buyudaaya. Yali abimanyiiko oba? Omukyala ono ateekwa okuba nga yali abiwuliddeko kubanga ne we yali teyaliiwo yekka. Batugambye nti abakyala baali bakuŋŋaaniddewo olw'okusaba ku lunaku olwo. Lwaki? Olwa Ssabbiiti. So baali balina ennyonta nga balina eyabategeezaako. Kati okukuŋŋaana kwabo oba n'okujja kwa Pawulo kwongera kunyweza ekyo kye baali bakkiriza. Tuwumbewumbe mu bigambo bitono nnyo lesoni yaffe n'abayize bayize bulungi. Tweyanziza. Njagala tumalirize nga tuddiramu abantu strategy Pawulo ze yakozesa mu kutwala obubaka. Tulabe oba nti naffe tukyakola naffe ku mulembe gwaffe. Mukyala Kabiito tuddiremu ku strategy ne Mwamisi Wankambo strategy gyojjukira ne Musumba tuwumbewumbe. Nti emu ku strategies yalina nja kusoma nja kuvunula. He selected important cities as supporting outposts from which he could more easily spread the gospel message. Tiyalondanga ebibuga ebikulu ewali abantu abangi nga kijja kwanguwa obubaka okutambula okubona ewalala. Ekyokubirisa twalabye nti era yasookera mu Bayudaaya, yasookera mu bantu abasuubira nti enjiri eno bagirinako kye bagimanyiiko, era okuva awo olwava ne balyoka beeyongerayo mu mawanga amalala. Eyokusatu mukyala Kabiito. N'ekirala, he invested time in training others. Yawangayo obudde okutendeka abalala nga be tuyizeeko ba Filemoni, Timoseewo n'abalala. Esembayo zaabadde nnya. Esembayo yakola omulimu ogusinga okutuuka lubiri emirimu gyonna, omulimu gwa follow up. Buli gye yayita abawandiikira amabaluwa, abatumira ababaka, he followed up. Ekyo kinyweza nnyo ebitundu ebijja ebyakatandikibwa. Amiina, tweyanziza kadde katuwereyo okwebaza. Kitaffe okwagala wetukoze bulungi. Bw'otuyigiriza ebigambo ebikulu ebikwata ku bulungi bwo n'okwagala kwe eri omuddu wa Pawulo. Nga tutandise lesoni eno ey'omwaka ey'emyezi 3, tusaba Mwoyo Omutukuvu omuyigiriza omukulu ayongere okutuyigiriza tutegeere obukulu bwo n'okwagala kwo okw'ekitalo. Erinnya lyo ligulumizibwe litenderezebwe. Okwagala kwo n'emirembe gyo bireme okuva ku baddu bo n'abazaana bo. N'ekigambo eky'amazima kiyitenga wakati olw'okuteekateeka olw'okusikira obulamu obutaggwaawo. Tunyweze mu kwagala kwo ne mu bulungi bwo, erinnya lyo ligulumizibwe litenderezebwe. Kubanga tusabye n'okwegayirira okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe era Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo olw'obubaka obulungi bwe mutuwadde enkya y'olunaku olwaleero.